alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fahadi Pro UG mbanyingiddewo n'ensonga zammwe nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ne bwe ggwanga naye kasina kumera ngatemba twalayo munzikirize ntumireko abaana bakikubirawo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq awo nawo bakadama ne basekadama kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo balidadi sana. Video enkola yaffe bebeera otandika kubeera nga tolikinga sharingirako abala comment section wansi awo tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza yo ku byogenda okubeera nga te of course olaba mu video kakati amawulire gembera tandika nagondowooza ga mukulu his excellence Kyagulanyi Ssentamu alina mutabani we amanyikirwa nga Solomon Kampala era nga Solomon Kampala ono awangalira mu ggwanga lya United States of America era ngeno yagenda kubeera nga ate abaako byatereeza mu bulamu munange omukulu ono lwatuuka kwe kusalawo n'agamba oluvannyuma okubeera nga ate abantu banjogeredde ebigambo bingi nnyo tata wange ali mu struggle ate nze ndi Bulaya neeyagala kamere nga tenswitchinga mbe ku bye nagendako kubeera nga tenkwasaganya mu America ate nzire ku nsonga of course zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda era ng'ennaku zino zonna omukulu Solomon Kampala abadde nga ateekayo video emu ku emu ayogera ku nsonga of course zikyaganye ku bimu ku ebyo bikyaganye okubeera nga tebitambula obulungi mu ggwanga lya Uganda era nga nabwe kityo olunaku olw'ejjo omukulu yazemu okubeera nga ate obutambi obulala naye yasabuddwa obubinya abaana bamulumbaganye waliwo ttiimu oba yafuutuseewa n'eryoka emusabula ebigambo byadde bingi nnyo era ngenda kubeera nga tenkuterawo obutambi obusobola okubeera nga olaba embeera nga bwegenda mu maaso saidi ze olowooza omwana ono ali entitled ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda bimukwatako oba talina kubeera nga ate abyeyingiza mutuwe endowooza wansawo era ng'eyo bwe mba mbajjeeyo ndowooza ngenda kubeera nga ate mbatwalako newa Elias Lukwago ne bali mwezo kakati n'olutalo lulabika lukulidde ddala era nga olunaku olw'ejjo omukulu Elias Lukwago yabadde ku Rale era ng'eno Rale yabaddeko n'abakulu abamu kubaddeko Alan Sewanya n'abalala bangi nnyo basobola okubeera nga teboogera ebigambo ebinene nnyo era nga balina ebigambo bye baayogedde nga balangira bali mwezo era munange bali mwezo akedde kubeera nga ate abakolimira era ngenda kubeera nga ate nkuterawo obutambi obusobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwegenda mu maaso side zeyo video likinga sharingirako abala comment section olwezobera open tekigenda kubeera nga ate osulawo endowooza yo ku byogenda okubeera nga ate olaba mu video Manga muno uchi lema penna masuka katonda tuli chechi omulema n'omuki n'atali mulema nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afuna akabenje bw'ayitamu neŋamba kaŋŋende mpereze bw'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako kuno mwakiside kuno okuvuddeko mukulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira mukiraba empisa z'abantu abamu entuufu ogenda ziraba nga tebalina kiba kyakwetaaza ogenda ziraba nga kyobasabye olusi kibawadde bakusuubira okufunamu tokibawadde oba nga tokiyina oba nga tolina suubirirwawa oba nga batuuse ku level ne bakola ne bakuyisa 90% abantu empisa zaabwe entuufu ogenda ozirabira wanya kitiibwa mukwano gwo oyo atwala obudde nakkubirako ne munyumya nga talina kyakwagaza n'atagamba nti nyambayo kino n'enkya naddamu nakkubirako ne munyumya wanya obudde kuba oyo mukwano gwo waddala 90% abantu abasinga banyumya nayo kubanga balina kibakwetaaza naye bwe baba bakisuubira n'okitakibawa ojja okulaba kkala yaabwe entuufu empisa z'omuddugavu entuufu 90% ojja ziraba nga kibawadde bakusuubiramu tokibawadde oba nga batuuse ku leve ebeera nga tebalina kyebakwetaaza ojja tutegeera abantu b'odiringa nabo weeweemu ku budde weewe ekitiibwa noonya akunoonya atakunoonya muleke kubira atakubira muleke buuza akubuuza atakubuuza muleke yita abakuyita abatakuyita baleke oli bwakwenenya n'olaba nga akwenenyezza takutadde mu space ye ng'olaba akukutira eri mubeere wala bantu bazibu oli gwenjogerako munakibiina munange TNUP naye nga batasobola ebizibu byetuyisemu ne Lukwago ku State nga ndi kansala ebizibu byetuyisemu ne Lukwago nga ndi mbaka wa palamenti manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga
Muzeyi Kawalata aswamye ayawo ku geti ya Siteholo alengera muleta atasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nkitutte kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuka ne Lukwago ng'alwaniramu abantu b'ekibuga kakati anadduka atya kuba bino bya misindo noten ekinaavaamu ng'agwa wansi ng'ekibuga bakitwala leero lwenkakasizza nti abantu abatula ku kakiiko ka NUP nga mugaba party tickets ekituufu kyo temukola nsobi. Nze omu ku baawulira obubi nga Alan Ssewanyana mumumye ticket ekituufu kyo kyannomamu naye nkakasizza nti basajja mmwe Katonda yabawa vision. Katonda yabawa vision nti mutuula wansi ne mutunuulira omuntu ne mumukuba mu tooki ne mumanya kikyali. With all due respect, Alan Ssewanyana, you have all the right okukuba campaign oba okucampaigningira yenna omuntu gw'oyagala. Naye bannange tebasekerera mulema. Ku nsi ya Mukama bw'obanga okyavuga emmotoka otambulira ku mabbali g'oluguudo okyalinnya ebidduka byonna tosekereranga mulema. Bw'obanga okyebaka n'abakazi abasoba mu omu obanga weebaka n'abasajja abasoba mu omu tosekereranga omulwadde wa siriimu. Bw'obanga okyassa tosekereranga mulwadde. Alan Ssewanyana ebigambo bye wakozesezza ng'otyoboola inginiya balimu ezo, I think it was uncalled for. Oyina all the right okucampaigningira Erias Lukwago, but ng'oteekamu ku respect ne opponent wa Lukwago. Omusajja inginiya balimu ezo bambi okuguluko okuluzinga okuguluko sikakasa nti no yakeera ku makya n'asaba Mukama Katonda n'amugamba nti Katonda bw'oti bw'obontonda. Ekyo kintu kyabadde kibi. Like a leader, a true leader, ekintu ebigambo bye wakozesezza byabadde bibi nnyo. You just don't know what will happen to your children, even you yourself. Tugenda mu campaign ez'akasammeeme nga abasirikale bo bali willing okuba buli omu. You just don't know what can happen to you. Alan Ssewanyana ebigambo bye wakozesezza byabadde bibi nnyo 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 nga mbutuufu tebijja mu kitiibwa kyo. Kyannuma bwe baakuma kaadi naye ate kati mpulira. I think it's me to apologize abaakuma kaadi cause oba baakiraba batya ati n'omusajja gw'oyina omutima omubi. Like osekerera otya omulema? N'omukaringa omulema ng'okyalinnye emmotoka. No, Alan Ssewanyana kino kye wakoze no kyabadde kikulabisa. Kibi nnyo 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 nnyo. This was really uncalled for. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannakyukakyuka mbabuuzaako. Akatambi kano ngenda basaba mukawo obudde ate ngenda basaba mukashiyalinge nga bwe musobola. Kana akaseera ke tulimu ka byabufuzi ne abalonzi muteekeddwa okwekenneenya abantu bamugenda okulonda ku buli mutendera. Abalonzi mbasaba muleme okwesiga nnyo bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi ye muntu asobola okukola ekintu kyonna kasa kibeera nga kimuyisaawo. Ate nga gwe tomanyi nti yakikoze.
oba oli awo n'okumuwakanira ng'omuwakanira. Ngenda kwogera ku mubaka gwe bayita Alan Sewanyana, omusajja owaabwe eno. Ye mubaka akikirya Makindye West. Kino kisajja kyakubiri asaba kyakusatu. Musembere wano naye yennyini mu mutaaginge mu katambi kano. Kagenda kubayamba nnyo abalonzi ab'e Makindye West. Okusingira ddala abo abamutambulira okumpi bamanyi omuntu gwe badiringa naye. Nti bwe kiba nga alina kyanoonya asobola n'okusaddaako omuntu. Olunaku lumu twali ku Mat Hotel. Mat Hotel esangibwa Lukuli. Sewanyana yakola statement batukuŋŋanye Mat Hotel. N'agamba nti ye waba ayagala kuba mubaka wa Parliament ng'ekimuyisaawo okunywa butwa abunywa n'ayitawo. Abaalimu abaddipi mujjukira ebigambo bya Sewanyana bye yayogera n'entandika ze okumwekengera nze. Yagamba mu bigambo bye bw'aba ayagala kuba mubaka ng'okunywa obutwa kwe kumuyisaawo abunywa n'ayitawo. Ekyo yakyogera kiriko n'obujulizi abaali mu lukiiko olwo olwa DP babimanyi bulungi bye yayogera. Ebigambo ebitakkirizika nga biva mu ye ng'omubaka wa Parliament. Sewanyana olwo okumanya musajja mubi. Yakola olukwesikwesu be baali mabega w'okkobaani okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu attibwa. Okulaba nga ekibiina kya National Unity Platform kirangirirwa ng'ekibiina eky'obuyeekera kiwerebwe. Be baali mabega w'enteekateeka eno. Now, muwulirize bulungi. Nakolako akatambi ku nsenge eno abantu ne mutampa amatu. Negezako kuwulira abagezako kukibuukira nze nalina amawulire ameekusifu. Muno mwe tukolera bye twogera bino nafuna omuntu oyampa amawulire ng'ali within Parliament. Sijja kumwogera ng'ali within Parliament yampagana amawulire ge ngenda okwogera. Bwe nakola akatambi ako abantu balaba nze abamwambuuzanga. Tuwa obujulizi nga mwagala tubawo obujulizi. Naffe tulina abantu be tulina following tulina entini tulina abantu abatukkiririzaamu nti oba ebiseera ebisinga twogera ku mazima agatakkirizika. Muwulirize bulungi wano. Gavumenti ya Museveni ng'emaze okutya Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'akalulu ka 2021 kawedde. Museveni yatya nnyo ne gavumenti ye. Ne bakwata abaana, ne bagalira abaana, ne batirimbula abantu. Naye ng'abantu baagala kukyusa buyinza. Museveni tekyamutiisa. Kyagulanyi Ssentamu yalina kye yayita Plan B oluvannyuma lw'okujja omusango mu kkooti. N'agamba aguzizza mu kkooti y'abantu. Mujjukire bakwatanga abaana ng'ekibakwasa kigamba nti Plan B. Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu bazzaako ki. Ogwo gwali gufuuse musango Plan B mu ggwanga lya Uganda. Gavumenti ya Museveni state etuula ekwata ab'ebijambiya batematema abantu e Masaka. Ebijambiya ebyatebebwa e Masaka gavumenti yabiteekateeka. Mu kuteekateeka ebijambiya bino ng'egezaako kutrappinga kukwata kibiina kya Nuupu na mukulembeze waakyo kumusaako omusango gwa kutta bantu bafune bino ekibiina bakiweere nga political party bagirangirye nga ekola ebikolwa eby'ekitujju n'omukulembeze waabyo akwatibwe era wanikibwe kalabba. Wano Katonda yazza bibye. Njagala muwulire kino mutegeere nti mu kalulu akakaggwa omubaka omugenzi Ssegirinya Muhammad Mukama Katonda amusonyiwe byamusobako omuntu ng'omuntu yali awangudde akalulu ako naye ng'alina okusoomoozebwa okuva mu baamu bwe yavuganya nabo mu kawempe. Omwali Sulaiman Kidandala eryamuwazeewaze nga mutote mu kkooti ng'amuvuna n'obutaba na credentials ng'amuvuna n'obutaba na academic papers nga talina siniya ya mukaaga kuba ebibuuzo byali bingi ku siniya mukaaga ya Ssegirinya nga ansa ntono. Mujjukire kkooti yanoonya Ssegirinya omuwa summons baloya nga bamunoonya naye nga talabika ng'agezako kubayinga budde ajalayire then wamala okulayira then emisango bwe ginaabaayo awoze ng'aliki ali mu Parliament. N'abula talabika mulwadde n'ebirala ebyalingawo mu bijjukiraawo nga bamunoonya okumusamoninga okumuwa summons. Muwulire bulungi wano. Kakati Anita Amongo yali amanyi Ssegirinya okuva edda nga bali muki nga bakyali mu FDC. Ayita Ssegirinya amugamba vayo gye weekwese jangu mu Parliament. Ssegirinya abokereza nkokola agenda mu Parliament. Atuuka mu Parliament Anita Amongo amugamba atodduka togenda kuva mu Parliament. Bwe todduka ogenda kubeera mu Parliament. Ssegirinya agenda otuuka mu ofiisi ya Speaker nga mulimu Owiny Dollo nga yatuuse dda Ssaabalamuzi. Ekikozesa Ssaabalamuzi okujja nti agenda okuteeka omuntu agenda okuba mu mitambo mu musango gwa Ssegirinya ogw'obutasoma ogukereya oba ne waba guleesi alete abagenda okugusala nga bali mu feva ya Ssegirinya. Bamugamba bino omugenzi Ssegirinya alina providinga miliyoni 5. Ssegirinya kiyakola ng'ayita loan officer owa Central Bank nga bakwata miliyoni 5 nga bazikwata Anita Amongo ng'azikwasa mbu ng'azikwasa Owiny Dollo. Ssegirinya ng'alabika ng'alayira miliyoni 5 ng'alayira.
jukira Ssegirinnya agenda okufuna miliyoni 5 ebyo ng'omubaka olwedde ete kyalina ssente mu kaseera ako. Kakati ebijambiya bwe bitegekera. Kati ebijambiya mu kubitegeka gavumenti yabala nti erina kufuna abantu abali within NUP, basupporters ba NUP be balina okweyambisa mu kulumiriza ebijambiya ebyo. Mwakiwulirako emabegako twaliwo abaana abaakwatibwa nga bagamba nti Kyagulanyi yabagamba bagende boosye petrol station z'amafuta. Mwabiwulirako egyo ne gyali mipango gya state. Kulaba buli abagenda okutwapenga Kyagulanyi n'ekibiina kye. Politisa bulungi otegere nti Alan Ssewanyana si muntu mwangu, musajja mubi nnyo nga kyosiza kye wali olabye. Bino president abimanyi nenga omukulembeze asirika nemanya at some stage agenda ku breaking silent, ajja kuvayo bino abibagambe nga bwe mbibagamba, kuba kino kye mbagamba akimanyi nakimugambako akimanyi, ajja kuvayo abyogere. Olaba Nze Kabwere ali eno gonjajja yakira gonjajja akalira eno manyi bino ate yamanyi bimeka. Muwulirize Alan Ssewanyana, muwulirize omusajja ono abantu be Makindye West mugyeko omutego guno. Now Ssegirinnya gavuddemu eyo fracas, avuddemu ebyo bamaze omukiryalinga amala okulayira. Kati Anita Amonga akizuula nti Ssegirinnya kati mwavu, amuyita amugambo manyi waliwo akalimu kano state ekatuwadde, naye kano akalimu njagala okakole kaliko ssente. Genda mu NUP onoonya abawagizi ba NUP w'okakasa, tugenda kubawa ssente bajje balumirize mu kooti nti ebijambya bye babiri emabega tugezeeko okukima Kyagulanyi n'ekibiina kye tubaleete wano. Ssegirinnya olw'okuba yali ali bankala nga takyalina ssente ng'omubaka liru yagikkiriza ne bamugamba ne beetaaga ababaka babiri. Ssegirinnya yadduka misinde n'alaba Alan Ssewanyana n'amugamba waliwo kaddiiru. Alan yadduka misinde ne bajja aba babiri ne babawa kawumbi k'essente buli omu. Jjukira mu kaseera ako abajjukira Makindye mujjukire nze nali musajja akola mu by'ettaka mu kutunda amataka ogagula n'ebirala bye nalinga nkola gwe mulimu gwange. Mu kaseera ako tebakulimba mu kibuga Kampala nti waliwo omubaka eri asinga okugula amataka. Alan yagula pooti mu kisungu essukka mu 3. Waliwo pooti emu nali ngenda kugiryako akasente ng'okkirira ensambi awo wansi. Alan n'agitegula miliyoni 2.6 ng'alina ssente zimenya amateeka, kumba ali kasente kali. Kati bafuna abaana be bapanga nga bamanyi nti abaana ba miliyoni 2-3 bo bawedde. Gavumenti kumbe nekyo yali yagala nti efune beekwasa ssente of which nti bo beyagala bennyininyini ng'ababaka balumirize okusobola okugyayo ensonga yaayo. Kyagulanyi ssentamu yali emabega w'ebijambya by'e Masaka. Gavumenti ebagamba ssente twazibawadde, babalinda ne babawa obudde ne bazisipendinga ne bazikozesa ne bakola buli bagandi akati mugenda okulumiza Kyagulanyi ssentamu nti yatuma abaana yabawa omulimu munoonye abaana batemeteme abantu e Masaka ebijambya. Abantu tessedde bala gavumenti ekyusizza enjogera. Gavumenti etabuse ebakwata ebayoola ebakuba mu kkomera nga balina kujja kuwa bujulizi. Mukama Katonda asaasire Ssegirinnya Muhammad ebyamusobako ng'omuntu. Naye omusajja ono Alan Ssewanyana musajja mubi nnyo, mbategeeza bannamakindye ne Uganda yonna kana kasajja ka butwa. Tocha zaatandika. Ovuki Ssegirinnya yali popula nnyo mu kaseera ku bantu abawangula, yalina ettutumu ery'amaanyi. Gavumenti yamussaako nnyo ekifuba, yabakulembera okulumiriza. Ssegirinnya amagezi gadda ngenda kuteeka Kyagulanyi ssentamu mu trap eno. Ssegirinnya amagezi gadda. Ssegirinnya agaana. Kyovula nti mu tocha ezaakolebwa ku Ssegirinnya Alan Ssewanyana nti yakubwako yadde oluyi nga bano baagala Ssegirinnya ono ali avoko nnyo eri alina obuwagizi obw'amaanyi ennyo mu NUP yayagalwa abantu ennyo yabakulembera kiri. Ssegirinnya n'agaana. Kyova olaba kati mufaali magombe. Kyova olaba mufaali magombe mbalaga obubi bw'omusajja ono Alan Ssewanyana. Bannamasaka mubanje obwenkanya ku bantu abatema abantu. Eno ddiru bano abantu bagirimu. Alan Ssewanyana yagirimu. Ssegirinnya agaana agamba sisobola kuwaayo. Mujjukire mugaane mu kaseera ako Museveni abakwata ku Kyagulanyi Robert Ssentamu mu bijambya singa mufu. Abakumukwatako mu kaseera ako singa ekibiina kya NUP bakiwera ng'ekibiina eky'ebyobuyeekera ekiri mabigo ebikulu ebyekiyeekera mu ggwanga Uganda. Oyo omusajja ng'ali mu mutego ogwo. Abaganda muve ku kigambo amannya. Owulya Ssewanyana nti wanseenene musajja munnalwanda. Kikyatulumirwa kimula kyatulumirwa. Ngenda kubabulya episode ku musajja ono mugenda kumutegeera ne banna abamufaanana kakiriki kabwakabala okwagaabo nja kubabuulira. Musajja mubi yakola statement ejjukira bwekibanga ye ayagala kuba mubaka parliament ng'ekimuyisaawo okunywa butwa abunywa n'ayitawo. Mwegendereza abantu bannabyabufuzi.
Sekirinya yarowooza n'agamba nti ndi mubaka wa paalamenti ali kansala. Nagezaako mwefeddisa okuba omubaka wa paalamenti nemererwa ne batagimpa. Naye nkwata ntya Mitembo Kyagulanyi Robert Ssentamu ne muteeka mu trap. N'agamba siwaayo mwana w'abandi. Sekirinya yafa mu bulumi. Abantu batulugunya Sekirinya mu kkomera mu bulumi. Aganya okuwaayo Ssentamu Mitembo. Yali badde enkomerero. Kyagulanyi Ssentamu ayimiriddewo na ssaala zammwe na Mukama Katonda kumukuuma. Ne kati oyo yavaayo n'ayogera mu bantu ebikikinike nti bali baagala afiire mu kkomera. Ani yakuteeka mu kkomera? Ani yakuyingiza ekkomera? Ani yakuyingiza ddiiru eno? Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozefu Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.